Shalom bana batata mbalamusiza mu Kristo Yesu omwana akatonda omulamu Muganda mu St. Robert Sembatya okuviira ddala mu Jesus Friends Ministry. Olunaku lwa leero tugenda kuba tulaba He Will Come Again, okudda kwa Mukama waffe Yesu okw'omulundi ogwokubiri. Okusookera ddala bwe yajja ku nsi yazaalibwa omukazi atamanyi musajja ng'amannya ge ye Mariyamu, wabula nga Bayibuli egamba nti yajja okunoonya n'okulokola ekyabula, era bwe yali azaalibwa yaweebwa erinnya eriyitibwa Yesu, ekitegeeza nti omulokozi, omununuzi. Ekisooka yajja okutulokola mu kibi ne mu busungu obugenda okujja, wabula omulundi akomawo nga mulamuzi, akomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Era bwe yali ng'agenda yaleka ng'akuutidde abatume n'abagamba mugende mu nsi yonna abantu mubabuulire enjiri beenenye, kubanga obwakabaka bwa Katonda busembedde. Wabula nga ne Bakolinso ekyokubiri 5:2 Pawulo atugamba tubeegayirira mutabagane ne Katonda, kubanga waliwo olunaku olw'obusungu, olunaku olwa justice bw'agenda okusala omusango. Ky'oba omanya nti akomawo era akagombe kalivuga. Mwannyinaze yali akyawulira kayimba, awulira kabisi kandagala, simanya mbiribiri bamba, abakazi muzaaleko ebweru, Yesu ng'atuuse. Ebyawandiikwa bitugamba mu Luka essula 2:34 nti olunaku luli terubasanga nga temwetegese. Jamiru yali akyasoma katabo kasenga ate agenda okukyaza Jessica, bannange nga Yesu atuuse. Abamu olunaku luno lugenda basanga mu loogi, abalala lugenda basanga wagana ogula Bayibuli n'ogula kondomu zokka. Jjajja ne muzzukulu Dallas Fort Worth bagenda okulengera nga Yesu akomyewo. Bayibuli etugamba bulungi mu kitabo eky'okubikkulirwa essula esooka n'olunyiriri olw'omusanvu nti bw'aliba ng'akomawo buli liiso lyonna ligenda mulaba. Uganda, Rwanda, Germany, Japan bonna bagenda mulaba. N'abayindi baatunula mu bbanga era ne bamulaba. Abaali bamwesiga era bamulindirira era nabo baamulaba. Buli muntu yenna agenda kumulaba. Abaana e Dubai baali bazannya nabo nga bazannya tenisi ne bamulengera. Bannange Yesu tebagenda gamba nti ali wali mu kayumba oba ali wali. Bayibuli egamba wali baakomawo ku bikkulirwa 1:7 egamba nti buli liiso, every eye will see him. Akomawo n'enkumi ez'abamalayika ekimukomyawo kusala musango gw'abalamu n'abafu. Tugenda mu Ezeekeri 3:7. Bayibuli egamba ne waba ekikankano mu ntaana. Bayibuli eyogera Ezeekeri 3:7 nti n'antwala mu kiwonvu eky'amagumba amakalu, wabula gaali makalu ddala.